Essula y'omusanvu mu kitabo kyaffe kino Nakuteba y'omu eriko omutwe ogugamba nti njulirira okufa. Njulirira okufa. Kale katugitandike. Ensi yonna yakimanya oluvannyuma nti okunsalira okwebaka mu kawome okumala emyaka 10 kwalimu entonokeze endala ey'omunda. Nange nakitegeera mu kkomera nti Muwaanyi yali amaze okutegeera nga Nyeenya bwe yali mukwano gwange so si mwannyinaze. Nyeenya ye ekyama kyaffe yali akikuumye bulungi era mutendereza, naye yatusalira ekinywa ye Namwandu wa Mbuga ate omukazi yatujjanjaba ennyo nga kye tujje tutuuke ku Buwaanyi. Omuntu Namwandu gwe yabuulirako ebyobulamu bwaffe byonna bwe yatuuka ewa Muwaanyi ye yabimutegeeza byonna, era n'ankonjera n'okunkonjera nti nali ntegese olukwe olw'okutta Muwaanyi nsobole okweddiza Nyeenya. Mazima ekirowoozo ekyo kyali tekinzijirangako. Kye nasanga mu kkomera mukama wange naguno gujwa nkinyenyeza mutwe, omusibe nga talina bwogerero, abasibe ab'ebibonerezo ebitaawezanga myaka 7 nga bakubibwa emiggo 17 buli mwezi, ate nga ab'emyaka egisukka 7 babanywesanga ekikopo kya kaamulali buli mwezi. Buli musibe yasulanga mu kasenge kakeeka, naye kyokka nga waliwo okubakyusa buli we kyetaagirwanga. Baatoosanga omusana buli lunaku, entuuyo ne zitutulukuka okukamala. Kasita akasana kaabaalukanga mu ttuntu nga ffenna tutuula mu luggya lw'ekkomera nga gutwokeraawo. Awo nno we twavanga ne tugenda tuli ekyemisana. Emmere twalyanga nnyingi, nga nno n'ennyama tebuzzeeko, naye ng'okukola kwe tukola kujula okutubendula emigongo. Nga mpezezza omwaka gumu mu kabulamuliro, Muwaanyi n'atandika okundaga nga bwe yandika endibu. Okusooka nali wa ddembe nnyo mu kkomera, anti emisana natambulanga mu basibe bannange ne twejjukanya ku nnaku yaffe. Abasirikale abasinga banjagalanga nnyo olw'okwogera kwange, bo kwe baagambanga mbu kwalinga kulungi. Naye oluvannyuma nagenda okulaba ng'abasirikale bakyusibwa, olwo nga nkuumibwa balala. Muwaanyi yanneegezaamu emirundi mingi okunzita ng'ayita mu basirikale be, naye Katonda wange ng'amponya. Omulundi ogwasooka yalagira omusirikale eyali ankuuma anfukeko amafuta ekiro nga neebase ankumeko omuliro nsirikke. Naye ku olwo lwe nayiwa amazzi ku buliri bwange nga sigenderedde ne butotobala bwonna. Saayina wakwegeka luba, bwe ntyo neesula nga ntudde okukeesa obudde. Omusirikale yajja mu kasenge kange enfunda nga 4 nga nsanga ntudde butuuzi ku mabbali g'obuliri bwange. Naye ku mulundi ogwasembayo bwe yajja n'amboggolera nti, "Musajja ggwe teweebaka? Buli lwe nzija wano nsanga otunula, ye lwaki toli mu buliri bwo?" Nze kwe kumutegeeza nga bwe bwali butotobadde. Awo ne yeesooza nnyo n'aŋŋamba nti, "Olulala ogenda kuweebakamu nga bubisi, togenda kukirizibwa kutunula kukeesa budde. Olowooza ki? Oyagala kubomba?" Nze saddamu nga nsigala mu kafo kange nga mmoga. Naye enkeera nga tugenze okukola, nagenda okuwulira nga basibe bannange banyumya nti, "Omusirikale oyo bakira eyeekandagira wano eggulo gwe yasuliridde tayinza kuba mulamu, kubanga alina ebikolobero eby'obukambwe byakola abasibe abamu ababa bamulagiddwa." Nze saanyega, kyokka muli namanya nga ddala yali akkiriridde kunzita. Okuwona kwange tekulina kye kwasanyusaamu Muwaanyi n'akatono. Bw'atyo n'alagira abasirikale abalala okumbonyaabonya ennyo, era oba nga kyali kisoboka banzitire mu kkomera nga n'ekisira kyange eky'okuteebwa tekinnatuuka. Singa abasirikale baalina obuyinza okukuba buli musibe nga bo bwe baayagalanga, munaku emiggo gyandinzitidde mu kkomera. Naye kubanga tebaalina buyinza obwo, baasala amagezi mangi okumbonyaabonya nga Muwaanyi bwe yabalagiranga. Lumu nga tugenze okunywa ebikopo bya kaamulali waffe, musibe munnange n'ansindika ng'agenderedde, n'enjiira omusibe eyandi mu maaso kaamulali mu mutwe. Mukama wange! Abasibe kye bankola mu kaseera akatono ako tekirojjeka. Basibe bannange bangwako ne banjira kaamulali ne bankuba n'ebikonde ebitagambwa. Namala ebbanga ddene nga siraba bulungi.
olulala twali tugabana emmere akawungeezi musibe munnange n'antega essowaani ye ey'emmere emabega wange bwe nazza bwe nti ekigere emabega ne njirinnyamu kugambye ssebo kye bankola ndirwawo nga nkyakirojja. Nali neewuunya nnyo okulaba nga basibe bannange bwe twanyumyanga banneefuukira. Kazzi ng'abamu ku bo baayisibwamu ddenkwe ng'abasirikale baabagulirira bankube mbu bo babakendeereze ku bibonerezo byabwe. Kale wulira ennaku eyo. Olw'okubonaabona okungi kwe nabonaabonera mu kkomera najulira okufa. Naliisibwa ebitaliika, nasula n'ensiiba enjala. Nasulako ne ku lwazi olwereere ddala luti olunyogogaba ennyogonnyogo, n'empumizibwanga agakonde awatali nsonga. Waaliwo omulundi gwe nakomera ddala ku mugo gw'entaana muwanyi lwe yali ammaze emmere ey'ekkomera nga n'ekiseera kyange tekinnaggwaayo. Olukwe olwansalirwa lwali lwakunfukako lwejje lw'amazzi nfe nga neeyubudde ng'omusota. Engeri Katonda gye yambikako obusubi saagimanya. Obudde bwali buwungeera buti omusirikale eyali mu luwalo olw'okutukuuma mu bbanga eryo najja ntegeeza nga bwe nali nkyusibbwa okuva mu kasenge ke ndali nsulamu okugenda mu kalala. Olwamala okulya ekyeggulo ng'omusirikale ankulubbya nga nnyingiza mu kasenge akafunda ennyo nga nsibira namu. Amusibiddemu. Bwentyo nakitegeera ng'omusirikale oyo yagenderera kwongera kundabya nnaku kubanga akasenge mwe yandeka mwannema n'okwebaka anti nga siina nawe nnyinza kulannamira. Naye omusajja oyo mwebaza nnyo kubanga yalokola obulamu bwange. Kale olabye wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'owunzika ng'oyambye muyambe. Entegeka y'okunzita yali ewedde emisana. Era ye omukulu w'ekkomera yali amaze okulagirira omusirikale ataali wa bulijjo akasenge mwe nnali nsula. Obudde bwe bwazibira ddala omusirikale oli n'ayingira mu kasenge akaali akange. Olwo n'alyoka abunduggulira omusajja gwe baali bazizzaamu amazzi bw'atyo n'afiirawo. Bannange, omusajja oli yatusaaliza nnyo kubanga yali wa kisa ekitagambika. Naye ekyasinga okutuluma kwe kulaba ng'omusajja yali amaze emyaka 17 mu kkomera afa nga asigazizzaayo ennaku 7 ziti okuteebwa. Kale bulira. Okufa kw'omusajja oli kwammalamu nnyo amaanyi kubanga namanyira ddala nti yafiira bwereere. Nze gwe baali bajiridde okutta. Ekikanga bw'ekyo nga kimaze okubaawo neebuuza ekikulu kye nali nninda ku nsi nga sikiraba okuggyako mpozi okubonaabona n'okufiira mu kkomera. Bwentyo ku lunaku lwe sikyajjukira twali tugenze okulima eyo mu nsuku ne nebba ku bannange n'eserengeta olusuku eyo gye lwali lukoma. Nga mmaze okusiba ebyayi byange ebigumu ku muti ngenda okwetuga gye nakuba amaaso nga ku musota. Mukama wange, ensisi n'okutya ebyankwata tebirojjeka ate. Ku muti navaako olutali luno ebyayi naleka bireebeeta n'enziruka ate mponya obulamu. Mbadde wali oyagala kufa. Ate waddukira ki? Walisemberedde busemberezi wali musota nga gukubojja nga wejjawo. Essula eyo nayo nenjimala ate munninde mweddako ng'Omukama akkiriza. Ayi Mukama tukumire Ssaabasajja.